Tukyali bantu ba ddiini era njagala bagamba nti okuva omwaka we gutandika January paka December tetuyosangako kusaba mu kanisa mu Kereziya. Tubadde basabi era tugenda kusigala nga tutya Katonda kuba kyekintu kye yali yagadde. Kozi n'ekirala kyensobola okugamba nti tukuumagane. Mu nnyumba muno mulimu Jjajja Lawrence Kakooza, emmanga eri waliyo Naalongo Jene Nakirya. Njagala mweyongera obbakuuma n'obbagumya. Tetwagala bikome wano mu kufiirwa. Ekintu kiri kye mwayogeddeko kozi n'ekirala wabaawo njagala tuve wano nga tewali abanja. Wabaawo omuntu yenna abanja Jjajja oba Naalongo ajja ntuukirire kuba Kakooza si kyekintu kye yali yagadde. Abantu abo abadde abaagalanye era nga tebamuva ku mumwa buli lunaku. Bajjajja maama, jjajja maama, kyekintu kyabadde baka nga tayogedde. Maama wange ali bulungi, bajjajja bali bulungi, era njagala bakakasa nti bajjajja bajja kusigala bafuna obuyambi bwe badde bafuna. N'essomero lye mwayogeddeko ngenda kukola buli kisoboka kuba mwami Kakooza kyeyanjagadde. N'olwekyo ebigambo byange byebyo ebisinga byonna babyogedde, naye nsigala neebaza nnyo okusobola okujja okunziikirako omwami wange. Naye njagala mulekerawo kaaba, temukaaba wabula tuselebratinga ebintu byatukoledde, tubeere bagumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza obubaka obutugumya okwagala muliraanwawo, kwagala alina obwetaavu alina okutya Katonda. Tweyanziza obubaka obwo twaniriza Archbishop alinaffe wano. Genzi Katongole saade si Katongole yekka, ne jjajja wa Katongole banye ebintu bingi nnyo kubanga Kakooza kumpi abadde bakange oba mbadde nga kitaawe, kubanga mu mwaka gw'ekinaana taata wange yantuma okuva emuke okugyawo omugenzi Katongole mu maka gaabwe. Ennyumba kati yagwa teriiwo. Waliwo omulwadde yampa eddagala ndireete ewa Katongole awo, wali namusangawo baali bamulongoosezza. Bwe mba nzira awaka nagira ku ggaali ne muganda wange Dr. Nsubuga. Katongole n'akwata eggaali endala ey'okubiri n'atumya empuuta ennene eyali ekwatiddwa nga yakutundibwa, ne bateeka olubaawo ku ggaali ne bateekako empuuta eyo ne tugizza awaka. Kale olaba kyennyina mu nnyumba eyo. Naye Kakooza ebintu bingi tebyogeddwa era tebijja kuvaayo, naye nze nsabye omukisa guno mbijjeyo kubanga Kakooza wano we tuli ng'agalamidde wano nga waliwo Archbishop Kasujja omusigire wa Ppaapa eyawummula naye asigala omusigire wa Ppaapa. Bwana mukulu ekanko eparish walina abasisita n'abantu abalala. Era Archbishop Kasujja kyokoze okujja ebiwundi ebiri wano bisalira amaka gano kubanga Katongole bwe basande yajjanga ekankobe oluusi ku birigere oluusi ku ggaali n'omukyala we mu kaseera okubetanga amannaggona nga bw'ogenda ekankobe tobasukka. N'abantu abalanga bakawuki omusajja wange omukwano gwange mweyadde erinnya lye Katende. Kati bw'ojja wano oba onyweza ekereziya n'obugatuliki mu kitundu n'abaluma nti ekereziya egoberera abantu baayo. Bweti Kakooza yammanya, bamame ne bammanya, baganda be ne bammanya. N'ennyamba nze mu byokusoma nze naye dayirekita we bw'amala senior 4 nze namugamba kola combination ya Hege n'agenda musuwa n'asoma haya n'agimala
nze nakwata Kakooza ne tugenda e Makerere mugaseeko private ayetandise Kakooza n'afuna ekifo e Makerere n'asoma diguli n'agikola ki n'agimala. Era mu kaseera ako Kakooza yakola ebintu bingi abantu byemutayinza kumanya olwaleero, naye njagala nzeyo ekintu ekimu. Mu kaseera ako omusajja muwamuntu yali azze nga ettaka ly'ekola litutte nga neeno munda bw'oyiwadde ettaffaali ozimbe ennyumba yagambanga ati wegenda kuyitawo oluguudo bboloka zijjeewo. N'atulugunya abantu. Kakooza ono ne kitaawe gwenda Ssenyondo bwe twagenda mu kkooti Lukwago n'alukiikirira tufuna kkooti oda eyayinza muhamundu okusaanyawo ekitabo kyo n'okukitwala. Wadde Kakooza ali muto mu kiseera ekyo abantu bangi baakuluka twabaga tulwanyisa muhamundu abalanga bw'ebijanjaalo abakawunga bamuwagire, naye Kakooza ali mutuufu. Bw'otero bw'ogenda erwalaalo osanga ennyumba enkadde. Ennyumba eyo eri okuba Kakooza ono ne Ssenyondo kubanga ennyumba eyo yeyamiriza omusango teguggwanga na buli kati kubanga Ssenyondo bwe yafa Kakooza n'asigalawo n'agenda eBweru osooka asigala mu bbanga. Era bikoleddwa mu bukyamu n'abantu b'eggolo ebinoomuwana omusajja badde mugezi yalabira wala nnyo nga bwolaba Benitono ne kitaawe omugenzi Katongole. Kakooza yamala okusoma nze ndi wa DP ati bitokwama oli emitala Maria viika bwe yampita. Kakooza ono mubiri mugumu nesibange wali wola ebiseera ebyo twakola kampeni y'abesigye. Kakooza ali coordinator naye ekibi ekyaliwo mu kampeni eyo mwalimu bambega ba Museveni be batambulanga nabo abaali batwetoolodde. Kati kampeni bwe yaggwa Kakooza ono n'abalala bababuzaabuza tebagende mu byobuyega kulwanyisa Museveni. Kakooza namugamba togezaako ne banne bano baali bambega baali baagala tukola ki kututta. Ebyavawo Kakooza ogenda wa Ebungereza n'abeerayo ebbanga lyonna paka lwakoze eki kubamwana n'afuna political asylum kubanga eyo tewaali walungi ate olwali nabo baali bakoze eki batwefuukidde. Kale Kakooza badde mumanyi nnyo era yazaakola ki byazaakola. Njagala malirize kubanga akibiso bwabadde wano musigire wa Papa Fada wali n'emikisa mingi mwe mwenna abali wano be bamalayika abali mu ggulu abagenda okumwaniriza eri Katonda. Tekano akabonero akali ku nsi akalaga ebitalabika. Bano bonna abali wano tekabonero akalaga Kakooza gy'alaga tulabyeyo nze ndabyeyo. Era tekasina okuba musumbuukiza guno Kakooza gemanyi ng'akyali wano omwana wa Katongole wano ekkolo bwe twatuulanga kati ng'agenda bamaleka bamutwala simutuma kubanga bino ebizu biki kati wamutuma eri Katonda wala tayinza kuddamu mulanga gwaffe. Kayinza Kakooza bw'otuuka mu ggulu eyo eri Katonda owabira abasajja abana balukanga akayiri koome balukabya ebusaani bubi ate nga nze nkyatula Kakooza kubanga batusanga mu nsi ya baludde mirembe. Ennyanja bagitwala, endiga bagitwala, ettaka likola ki paka y'abaana ba Katonda Katonda ku nsi kuno. Ogenda okukuba obwo bakola ki bawubba. Naye nze Kakooza muganda wange ekisinga okuba ekikulu nze bannange bandabire kitaawe lwe yafa Katongole omugenzi Sekweya abasobola kibidde okumanya obulungi azaalibwa eWuwama yeyogera ebigambo ne byenjogera olwaleero nga Katongole afudde.
era obyogera Kakooza ng'ogenda mu ggulu nesogera mu mundabire nesebaana nebbeeri kimaluka n'abalala naye Museveni bw'abanga agenda eyo tamukkiriza n'amupemba omwana abazima. Nasabule banyabo tukomewo byakoze mu nsi muno mu mazima amatuufu omwana waffe abadde mwana fe abadde tetukyamuyita mwana naye nga tumuyita muzadde mu famire muno ate abadde atulera fenna nga atusobola bwe tusigadde tetumanyiiwo naye tukkiriza ku lwa Mukama titujja kusigala naffe nga tuyimiridde ng'era abalala bwe bakkiriza. Lwa famire twebaza abantu bonna mwenna netujja kumenya mu mitendera bannaffe abatubeererawo buli kiseera mu bulungi ne mu bubi ng'era bwe muwulidde ebiseera ebisinga wano tubali tubeerawo nnyo n'emikolo nga gy'amaziga naye era nga muba naffe naye mu kaseera kano omwana abadde atuwadde essanyu mu myaka gino nga bwe gibadde gyedderingana nga bwe tubadde tujja wano naye entegeka za Mukama bwe zityo bwatyo bwe yakkiriza omwana waffe tumusabira Omukama amuwummuze mirembe okusenjayo abakulu bano kabadde twebaza abakulu abasaseredooti bisopu bannaffe mwebale kutwagala mwebale kwagalanga famire eno kuba buli ekibeerawo tubeera wamu nammwe wabula tusaba kwongera tusabira tuba embeera gye tusigaddemu si nnungi saala zokka zezijja tukunya Lawrence Omukama guwummuzire tweyanziza basenga era nga mukyala Kakooza bwe yagambye ekiseera ekifaanagana bwe kiti eri maama kyabadde kinene ng'eri omuzadde abaana birabo ebiva eri Katonda tuteresa ekyamuzima maama yandisobodde oba okwogera naye obuzito n'obulumi maama ayina obulumi nga maama naye antumye okwebaza n'agamba mwenna mwebale kubanga ekyamazima bwe tutunula eruyi n'eruyi abantu mwenna mwadduukiridde olwa Lawrence. Twali wano ng'ennaku z'omwezi 6 era interview twagikola ne maama nga twebaza Katonda ku lw'omwana nga twebaza omwana kyannaku nnyo wiikisi 2 we ziweredde ate tukomye okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Lawrence. Tusiima Mukama ku lw'obulamu bwa Lawrence bwamuwadde mu nsi eno. Tukkirize Katonda tiyakiganyiza tewaliwo kijja nga Mukama takiganyiza. Tukkiriza Katonda yatuwa Lawrence era yatutte Lawrence. Njagala tukkirize ekyo ng'abazadde nga mikwano gye ng'abaana be ng'era n'omukyala bwe yayogedde. Kale maama asiimira ddala buli eyamuddukiridde, asiimira ddala abaddewo okunoonya omwana okulabika. Yabadde amaze okuggwamu amaanyi n'agamba oba omwana wange ebisolo byamulidde. Ne byonna twebaza Katonda tembadde mu magezi ga mwana wa muntu newankubadde obusobozi bubaddewo tetusigala tugamba nti abadde Katonda. Kale twebaza Katonda olw'ekyo. Ngenda kusomayo ekyawandiikibwa kimu Yobu 14 negamba bweti olunnyi olusooka nti omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi
era ajjudde obuyinike amulisa ng'ekimuli n'atemebwa era adduka ng'ekisigo so tabeerera. Ne olunyiriri olwokutaano lugamba nti kubanga ennaku ze zaateesebwa omuwendo gw'emyezi gye guli naye naawe era wamuteekerawo ensalo ze zatayinza kusukka. Fetukkiriza nti ensalo Lawrence zatayinza kusukka zabadde nga zeezo. Mama zizza bonna babeebazizza. Twebaza Mukama ku lw'abajjajja kubanga jjajja azaala taata waali, jjajja azaala maama waali, kati byonna tubyebaliza Katonda yatuteesereza bw'atyo. Bazizza nnyo. aliko kisiri mwaite nakusatu nawumula naye tumuziika ku lwokuna oluwedde kale kiba kyenenyaata okulaba nate lwaleero tugenda kuddamu okuziika ate kakuna okuziika bagole baffe. Tusaasira nnyo taatawo omugenzi, tusaasira nnyo abantu b'eggulu, tusaasira abo bonna bonna badde bakolagana n'omugenzi omwo, tusaasira mwana waffe awamu n'abaana okubirwako omuntu ebadde batambulira awamu era nga tusaba Mukama atukwasizeeko asobole bulungi okukuza abaana bazzukulu waffe. Kale kijja kukiwanvuya okujjako kyenjagala okukola olukutono nti ku YouTube channel kuliko akaweda akalanga akalaga kagamba nti taata w'omugole yafudde ne bazzaako taata ng'ayingiza omugole mu kyaki. Taata oyo yayingiza omugole mu kyaki akyali mulamu yeye waali era ekaliga zenzitundibwa era taata ewontaddeko n'omugole oli wasugula ekyo ayinza okutya taata oyo yeyafa, taata oyo akyali mulamu era yenze, taata yafa yoli omukulu etwalika eka ekyo kasangazeemu bwekyo. Tubagalize emikisa gya Mukama ebakulembere okunaaba muddayo wammwe n'omugenzi Mukama amuwulize emirembe. Yanziza taata Magere kansabe mu luggya luno olw'Akakooza. Akaseera kano kazibu ebyange bijja kuba bitono nnyo. Okusookera ddala nsaba okutwala omukisa guno okwebaza Archbishop okusobola nti azze n'ajja mu Mawokota n'omwaniriza wadde mwana azaalwa ye Mawokota. Nsaba Archbishop nsaba okwebaza mu kitiibwa kyo ekyo ekinene bwe kityo akaseera kenkulabye ku mikolo gyonna otuwakadde n'otusabira n'otugumiikiriza. Ekyo tuno kyebaza Katonda. Ekirala nsaba okwebaza omugenzi. Nakyogera katono ku lunaku lw'embaga. Kizibu nnyo abantu ffenna gye tuli okulowooza ewaffe gye tuwagira ki gye tuzaalibwa. Yatuleetera essanyu n'atuwa ekitiibwa. Omukolo ogwo ffe nga bannamawokota ne bannampigi gwatuteeka ku ssa lya waggulu. Abasinga obungi muyinza okuba mwakirabanga embaga yokka naye yagala okugamba nti yonna yonna gy'obeera ewammwe gy'ozaalibwa yewammwe. Ekyo tukimwebaza nti akaseera nze ke mbadde mumanyiiko mbadde muwulira naye okusooka omulaba n'omukwata mu ngalo nanga honorable ku mukolo ogwo. Era bwe nali ne bawala bange ne bagamba nti musajja ekintu kyakoze kino kitadde Mawokota ku ki ku maapu. Mu mbeera eyo tumuyigiddemu ekintu kimu nti mwenna gye muli eyo yonna kye tubadde tubasaba ku leediyo buli wamu mukomewo ewammwe mukoleyo konna ke mba mukoze. Ne bwe kaba kabangiriza bwe kati n'okasimbamu emmwanyi bwe tunaagatta obubangiriza n'obubangiriza Mawokota gye bakuze ku ki ku ntikko. Ekyo kye muyigiddeko. Ekyokubiri nga nakyo kikulu nnyo namwandu akyogeddeko. Abantu ba wano naddala mu Buganda tulemye okumanya nti muliraanwa wo gw'olinaanye wano ne mu kitundu muganda wo
fe waffe eri mu bawadi mu busiraamu wofa bakuziika mu suukeezi 3 nakyogera nawo eggolo kyova olaba akatono kemuma mulina okajjayo kubanga ewa Katonda gy'olaga ye insurance ekola ki sebo nga mmaliriza olw'obudde nsaba okwebaza abatuuze b'eggolo muze mu bungi okwerekera omwana wammwe naye kana akasembamu njagala nkwogere mu luzungu namwandu ayinza okukagamba bamulekwa kubanga bayinza okuba oluzungu ate nga olwaffe lwa bitege olwabwe lulala. The orphans, you belong here. You belong here. This is not a mistake that you came with your dad and he died in a tragic manner. Feel no sorry. It was God's predestination for you to know that you belong here. So you must come back home like your dad did to feel that you are home. You are loved here. Don't feel like Uganda is a hell, that our dad died in a pond. There was no rescue. It's good you are very strong and you believe that it was God's plans. So I kindly request you all the time, think about Uganda, think about Golo, even if your grandpas have gone. I know your mom will definitely be guiding you. We are praying for you. Remain strong. Come back and liberate this country. We are in utter hell. We are in utter hell. You see, just because of the poor leadership. So we'll all be there to guide you at your ankles. Please kindly feel home, come back home and make sure that you carry on the legacy of your father in Golo and elsewhere in Uganda. May God bless you. Saba Katonda. Oluzungu lwange lwabitege mama jababulira kimu. Lwabitegetege. Nsaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Atangaziza n'abakulembeze bonna ne ssentebe w'eggombolola wamu n'abatuuze. Amanya yenze Sejjemba Martin, ssentebe wa disitulikiti y'Empigi. Lwa disitulikiti yaffe ey'Empigi n'abantu bonna tutuusa okusaasira eri namwandu, abaana, jjajja ne famire yonna. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya mukwano gwaffe. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nafuna kaadi eyali empita ku mukolo wano naye nga nnyina olugendo ebweru w'eggwanga era nasaalirwa nnyo okubeera ku mukolo. N'amawulire gaabadde ga nnaku nnyo okulaba ng'ate mukwano gwaffe yatugenzeeko. Nali nasuubiza okubakyalirako nga mmaze okukomawo enakomyewo ng'ate amawulire bwegali. Kitalo nnyo nnyini ddala. Neebaza namwandu n'aboogezi aboogedde kuva mu famire. Ebigambo bye boogedde eby'obuvumu n'obuteekubagiza ayina okusobola okugumya abalala. Nange kennyini kimpadde amaanyi. Kimpadde amaanyi ag'enjawulo ne mmanyira ddala nti abantu abavumu mu nsi eno ate era ddala bakyaliyo kuba tekikkirizika. Ebintu bingi nnyo eby'okuyigako mu budde obutono. Anjogereko ebintu bibiri eri abantu bonna bakuŋŋaanye wano. Bassebo ne bannyabo tulina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Naye kisingira ddala okubeera nti nno mukadde waffe Dr. Kasozi wabadde ayogera eby'emabega gye ligudde. Ekizibu kye tusinga okubeera nakyo tusudde ekigambo ekyokubeera nti nno ku famire zaffe tetukyasobola kutuula kukuŋŋaana n'obumu. Bawaanya abantu b'eggolo bayisiya paasoni era ekitundu okubeera obumu naye ffe tulabira ddala ng'obumu bwaffe bukyabulamu. Kyova olaba n'obukulembeze n'abatufuga wano tekyasobola kuyimirira okufuna omukulembeze abagenda okubeera nga basalawo batusalirawo busalizi. Naye tukkiriza nti nno abantu mu famire zaffe gye muva, abantu b'eggolo nammwe gye muvudde, ku famire lego temukyasobola kukuŋŋaana kubaako bye muteesa. Bwe tugenda okutuuka waggulu gye tuteeseza buli omu byonna nga byakusaatuuka busaatuusi. Bakadde bange mbakubiriza abaana bavubuka ne mu famire mu kabonero akalagibwa waneeno
Kakooza babadde ayagala mu famire okukumaakuma basenga n'okukumaakuma abantu bonna famire nesobola okubeera ng'evaamu ebiteeso ebivaamu ebintu eby'amaanyi ebisobola okukuŋŋaanya wano. Muddeeyo mu famire zammwe mutandike okutuula, mutandike ng'okuteesa, tutandike ekiseera ekigenda okubeera mugenda okutereeza eggwanga lino. Nze ssentebe wa disitulikiti y'Empigi naye okusoomoozebwa okuliwo tetukyasobola kwekubagiza. Tulina kilomita z'enguudo eziwerera ddala 9 zetulina okukolako, naye abantu mu kooteno twafunye obukadde 3 okukola ku nguudo, naye n'owulira wali afuna obukadde 87 omwezi. Sente ezikola enguudo kilomita 9 ye bazimuweera myezi 3 zibampa omwaka okukola enguudo, ate ng'abantu babeera babanja. Kitegeeza ki? Kitegeeza tuteeka okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo tusobole okutandika okwesalira amagezi agagenda okutambula mu byenkulaakulana n'okwetoloola ebiseera byonna. Ekyo kijja nti mu kaseera kano newala abantu abafiiriddwa ku leveri nga tebakyasobola kwekubagiza, tebakyekubagiza wabula ate batongera okutuzaamu amaanyi. Ne mu mbeera yonna nga si nnungi gye muyitamu ebanyigiriza nyingi nnyo, naye ekyokubeera nti nno tusobola okwekuŋŋaanya ne musalawo eby'ensonga kijja kubaako engeri ekijja okutuyambako naffe abakulembeze okusobola okutambula n'abantu obulungi ennyo ddala ddala. Ebigambo